Abooluganda tubalamusizaako mwenna buli omu gyasinziira okulaba channel yaffe eno Munyenye Yaka. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, ku sharinga ate n'okufollowinga. Mukama abagaziize ensalo zammwe. Leero nno nina omugenyi sitambudde nzekka, nina blaza wange Ssemwanga Nasani. Nsaba ababuuzeeko ate era mubanjulire mbabuye n'ensonga lwaki mukyazizza olwaleero. Abooluganda mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Amannya nze Nathan Ssemwanga nga sisita wange Nahia bw'abannyonnyodde. Mukama abawe omukisa nga mutuwuliriza era nga mutugoberera. Amina nnyo. Brother wange Nasani Ssemwanga mumuwulidde. Brother wange Nasani Ssemwanga bwe namusabye ne mugamba nsabayo obudde ababbize bannange. Emirimu gyakola mingi Mukama gye yamuwa nga mwe mulina obuweereza bwa Mukama ate n'ebibyo ng'omuntu. Nangamba mbabbize simanyi ne mugamba nyigiriza naga kale. So nebaza Mukama olw'ekyo brother okubanga onsobosezza. Osobodde okubanga mpaaya akaseera kano okwogerako naawe. So olwaleero ekindeseza brother Nasani buweereza bwa Mukama era bwe tulimu nga bulijjo era mutulabikiranga n'ebyomukwano kubanga ebintu bibiri ebyo tubyetaaga ffenna oba oli mulokole oba toli omukwano olina okuba nagwo. Brother Nasani yayambuulira olukole era n'awangula n'andokola. So kati ndabye nga kijja kuba kya bulyaza amaanya obutabaako bantu abandeze Katonda bakozesezza okundera ebbanga ly'obulamu bwange nga we muzze muwire ebinkwatako ebitabadde birungi wadde naye ne baŋŋumiikiriza ne bambeererawo neŋŋamba nedda etasiimwa abulwagiwa ate ekintu ekirungi okyanjuyirako abalala nabo ne bakikola ki ne bakusanyukirako. Brother Nasani oluvannyuma lw'okumala emyaka 14 ng'ombuulira enjiri wasanga buzibu ki nnyo obuli mu kusoomoozebwa kwe mufunamu ababuulizi b'enjiri? Webala olw'ekibuuzo ekyo. Okubuulira enjiri si kyangu era okubuulira enjiri oba ogenze mu lutalo kulwana kubanga eri abajja ogikkiriza amangu, eri abajja okuwakanya, eri abajja okulwanyisa nga tebaagala babuulira njiri. Birimu n'okufa naye Mukama akuwa buwikisa n'osisinkana omuntu era Mukama gwaba yategese nti oyo enjiri eyo ejja mukolera ajja kugikkiriza era Mukama n'akuyamba omuntu n'alokoka. Naye ng'omulimu gwaffe omukulu ffe kubuulira njiri. Oliwo omubuulira enjiri oba tagitutte oba agitutte gwe ogugwo obeera ogukoze ogwakutumwa kubanga baatugamba nti tugende mu nsi yonna tugibuulire enjiri. Kati terijajja kwekwasa nti saawulira njiri. So gwe omulimu gwaffe gulimu ebisoomooza bingi naye Katonda bw'abeera wamu naawe akusomosa ebisoomooza ebyo. Kati neyanza nnyo ssebo nina kyenjagala okumanya owulira otya naddala kati nkyegereza konze ebbanga lyewammalirako lyali lingi ng'ombuulira ebintu naye nga nze nkitwala ng'oba atabitegeera gwe muli oba owulira nti sitegeera butegeezi byo ŋŋamba oba okimanyi nti mbitegeera naye nga ŋŋanye buganyi kiki ky'oba owulira mu ggwe mutima gwo ng'obuulira omuntu Yesu Kristo ebirungi byali naye nga takuwa budde nakwagala kuwuliriza by'omugamba? Wawulira ng'otya ng'oŋŋamba ebintu ebyo oba kale omuntu omulala yenna? Kati kunze n'ekiseera kye twamala nga tuwuliziganya namanya ebintu bingi ne mmanya nti oli musiraamu. Abasiraamu bava wansi nga babaze babatraininga babagamba ekyo temukikola ate ne babateekako obukwakulizo bw'amaanyi nnyo. Kati ne mmanya omuntu gwenkola ki gwembuulira enjiri. Ne mmanya omuntu gwembuulira enjiri ebintu ebimu tabiwulirangako ebintu ebimu bipya mu bulamu bwe. Kati ne nteekawo ekiseera ekyaki eky'obugumiikiriza nga bwe nsaba Katonda nti oluluba olwo alikola ki alitegeera amazima. So kyekiseera ekyo kye namala nga nange newaddeyo naye waliwo akaseera era wootuuka n'owulira nga ozitoowereddwa n'ekisa kya Mukama ne kibeera nga kikusindika. Oluusi omuntu oba tonnamuwulizaako n'ogamba ono maze omwezi simuwuliza oba ali atya oba nze nandibadde muyamba mu mbeera gy'alitamu nga naye simuwuliza n'omukubira akasimu n'ogamba ogundi oli otya olina wensobola okuyamba. So si kubuulira njiri kumubuulira kigambo n'akugamba nti nina ekizibu ekiti n'osirika.
naye olina n'okuteekamu ebikolwa. Ebikolwa nakyo kiyamba nnyo mu kukola ki, mu kubuulira enjiri. Oli oyinza obutamubuulira kigambo naye n'oteekamu bikolwa. Ye n'ajja nga Mukama amubikkulira nti gundi yakoze ekintu bwe kiti, lwaki yakoze bwe kiti. Kunze omusiraamu ate nga ye mulokole. Okiraba? Ffe ebyo tebikwatagana naye lwaki yakoze bw'ati. Okiraba? Kati oli Mukama bw'abeera amubikkulidde, Omwoyo Mutukuvu ng'amubikkulidde, ajja atandika okwebuuza, gundi nga yakoze bw'ati, nkoze ntya okwongera okumumanya, nkoze ntya okwongera okumusemberera. Kati awo Omwoyo Mutukuvu agenda ng'akola ki, abakwataganya ne mubeera nga musobola okutambula. Yanza ssebo, nkwebaza, oli muntu wa mugaso nnyo mu bulamu bwange era nkyebaliza Mukama eyakundeetako n'akungattako. Oli brother wange bya ddala. Era nkutwalira ddala nti gwe gwenzirako, nze bwentyo bwe nkitwala. Kubanga wankolamu omulimo omunene. Mayinze saali muntu mwangu bwentyo, ninamu ku mpaka ng'omuntu wakubadde kati Mukama agenda azinzijamu ku byayo byempiseemu otuuka nolanga empaka tezikyakuyamba. Okunda okola kwange abantu n'essaawa zino tebanakikkiriza abamu. Abamanyi bagamba ninako ddiiru gye ndi mu kubala nga baagimbalidde eri mu bulokole. Kati olw'okuba bamanyi nabanga ddiira nze wempulira awali ebifuna wendabikira, bo bagamba era nina okubanga lwo ddiiru gye njagala okukutuza mu bulokole. Nasani ondabidde ebbanga, brother Nasani Dene. Onina ekibuuzo kye nkubuuza, singa omuntu ajja n'akubuuza nga wadde wendi oba siriiwo, ekintu ky'oyogera kisobola okufaanagana n'omunyonyola ekintu ky'owali mugambye nga wendi nti oba newankubadde siriiwo, omumanyiiko ki? Kubanga kati mwe abantu abamanyi mwe mulina okuvaayo ne mumanyisa abantu abalala kyendi, naddala kati abandaba batamanyi. Kiki ky'omumanyiiko bbanga ly'omumanyidde emyaka egyo 15 mingi ssebo? Tugenda kuweza kati na 18 byogera abantu babitegereze, sikyalina byama byonna ebyange nabibabuulira. Amiina. Yes. Nze kyenkumanyiiko biwanvu byogere okuva nga okyali mu buto, ojja kumbuuza obuto bwange wabumanyirawa. Kubanga engeri gye tuzze nga tutambula ate n'engeri gye tuzze nga nakusinkana ndi mwesifiri nga gonna oli ku University e Makerere. Ekituufu ekyo naye nakulabira ku muntu eyali yasooka okuba mukwano gwange, ye ne gufa gwe ate ne tusigala nga tuli ba mukwano. Kyo nno kinneewuunyisa. Kituufu era kyewuunyisa nga bw'ogambye. Kubanga bwe mulundi ogwasooka bwe nakulaba ne gwe nakulabirako nambuulira ebikukwatako nempiikinga interest okwongera okutegeera obulamu bwo butambula butya, kubanga omuntu ow'S3 okubeera ng'abeera n'abantu ba university kiba kyewuunyisa. Kinene bikwataganira. Kaakati n'emboozi z'abanyumya nga tozitegeera. Kaakati nebuuza bijja bitya nambuulira ebikwatako nempiikinga interest. Obulamu bwe wali oyitamu mu kaseera ako tebwali bwangu. Wali osoma, okusoma kukyankalanye, olina brother wo gw'oli naye, kwegamba nempiikinga interest nembuuza ebikwatako okuva emabega background yo. Kati bwe nagitegeera neŋŋamba nti ono yeetaaga okuyimirira naye. So mu kaseera ako abantu abamu ne mbabuulirako mikwano gyange ne baŋŋamba oyo nno tojja musobola muveeko, ne bakungobako. Ne mbuulirako maama wange naye naŋŋamba oyo nno omuwala wandibadde okola ki, omuvaako tojja musobola. Ng'obagamba nti oyagala kumpasa, lwaki bali bakuŋŋaana? Nanti obulamu bwange bo baali babumanyi olwedde bwentambuliramu, naye ate nga balaba embeera gwe gy'oyitamu nze sijja kusobola kukola ki, kukwataganamu naawe kuyamba. Naye Katonda nampa ekisa. Embeera kyeyo gy'oyogerako abantu beetaaga ogimanya, kubanga embeera yali nti okusoma kwali kukomye, oyina gw'olabirira omwana, toyina wakusula, toyina wakudda. Neŋŋamba kati obulamu ogenda bubeezaawo otya? Embeera eyo neneewuunyisa. Neŋŋamba tusobola okumuyiiyiza bwe tumutwalako asobola okubeera nga atandikira wadde tamaze kusoma, nga buli omu aggaana, ayina waasobola okugenda n'ayiga ebintu eby'emikono. Kyekyali ekigendererwa kyange ekyasooka. Gwe ne brother wo musobole okuyiga ebintu ki eby'omu mutwe, musobole okwebeezaawo, okutambuza obulamu. Ne tunoonya essomero ne tulifuna,
ne mugenda naye ate ne mutamaliriza bulungi. Kati awo ne ngamba Mukama kati gwomanyi nze kati nkoze ogwange ebisigadde yegayaza kuyigira ebyalaani okutunga amasuuti enviiri nga byonna nze sina kyenjagalako nekimu ate nga byali byabwereere byali byabwereere naye ndowooza nze mbyagala. Kaakati ebyo we byagaana ne mbuuza ne tusigala nga tuwuliziganya naawe. Abalala ne twawukana nabo mikwano gyange naye ne tubeera nga tutambula naawe nga tuwuliziganya ng'ombulira ebikwatako n'ombulira ne famire gy'ozaalibwa ewammwe ne mmanya ddala ki ekigenda mu maaso obulamu bwo ne mmanya ekyetaagisa. Kati awo Brother Nasani kubanga kati njagala nina abantu like 8 to 10 people abaze bambeerawo okuva we basooka okummanya nga gy'onyonnyodde gye wammanyira paka kati mwattunga weebali naye gw'omu ayimiridde ennyo okukira. Olowooza lwaki obakize? Ngina kikubuulira. Gwe muntu ebyobulokole nabiwiranko ababuulizi b'enjiri nga bajja buzzi nga sibamanyi nabo tebamanyi. Naye gwe watandika okumbuulira enjiri ng'olinga gwe baatumye ekyo gyendi. Wali ofunyeeko omuntu gw'obuulira enjiri okumala emyaka 14 gye wamala ng'ombuulira? Wali omufunyeeko? Simufunangako okujjako ggwe. Ki ekyakuleetera okunnemerako bw'oti? Nze ne we natuukira ne ŋŋamba ono Bulaza Mukama yamundaze mu birooto nga nze nina okuba mukyala we naye ng'alina kusooka kundokola alyoka akinjatulire nga mpulira ontami kampira binyeetemiddwe budde bulokole bungamba nga nange mpira nentandika okwagala okwewala naye nga buli wenkwewala seba ate omayiriza onnoonyeza nahiya oli otya ku ssimu bibulungi olina ekyokulya kati lwaki obudde toŋŋamba kati nga nebuuza nkugambe ku kyoli bba wange because nali manyi omuntu okunnyamba alina kusooka kubeera bba wange oba muzadde wange kati gyenjagala ntandika okwewala naye nojja nkola ekintu gwe wasookera ddala okunkubira essimu ng'ogenze ebweru oba wali oli Netherlands neŋŋamba essimu muntu kinze nga nze bwe neemanya ayinza okunkubira essimu ng'essimu ndaba yawala naye ndowulira ng'oŋŋamba nze Nasani Bulazawo konze ate onajjeewo amaanyi agatuuka n'okunkubira essimu nga mu nsi taliimu jjukira nze wali toŋŋambyeko mbuno tojja kubaawo kati sebo otuuka otya okusigala nga newoba toli mu Uganda gy'ogenza osigala ondowooza kiki ekyo banaye abantu bibabuulire kubanga we naavaayo abamu bagamba nogani banaye nga muntu kyabuulira omuntu enjiri ey'emyaka egyo wakisussa kiki ekyali kikusikiriza okunnemerako kiki ekyo kikyo walinga owulira kyenjagala obuulire abantu bano ababuulira enjiri basobole okubanga baddamu amaanyi ku lwabo be babuulira nga bambi tebannakukkiriza ng'olumu babavaako nabo gwe kiki ekyali kikuleetera okugamba nti mu buli ngeri ojja kulokoka ne bali ababuulizi banno baddemu amaanyi. Enjiri si yampaka era n'obulokozi si bwampaka. Obuulira omuntu ye ne yeesalirawo n'omutima gwe ng'era ebyawandiika bitugamba weesalirawo n'omutima n'ayatula n'akamwa ke. Kaakati nze nali nakusibwa n'okwagala mu kkanisa gye nali nsabiramu. Kkanisa kyeyo? Ekkanisa eyo baali bagiyita Kampala Pentecostal Church eri ku Bombo Road naye nekyusibwa erinnya nefuuka Watoto. Yeyo Watoto. Naye kati enjiri gye baatubuuliranga okwagala kwalinga kw'amaanyi ne kunnyingira munda ne mmanya nti awatali kwagala tetulina kye tusobola kukola. Ate okwagala kugumiikiriza. Okwagala olina kuba mugumiikiriza. Bw'oba tosobola kugumiikiriza tosobola kwagala. Okwagala kuwuliriza n'ogumiikiriza munno n'owulira kikyagamba. Okwagala obeererawo munno so togamba nti tujja kumwagala mu bulungi naye ne mu bubi olina okubeerawo. So okwagala okwo we kwannyingira munda nange nenfuna amaanyi agansindiikirizanga buli kiseera okubeera nga mpuliriza abantu abaninaanye mikwano gyange bempita mikwano gyange nga nze ŋŋamba muli nti tomanya Mukama waali olunaku we lulutuuka Mukama n'akyusa ebintu tomanya nange nnyinza okufuna ki empeera mu ekyo naye saayina
kiri mu mutima kugamba nti ono kamubuulire amalokoke muwase Yesu yamundaga enjiri alokoke muwase ekyo tekyalimu kubanga abantu ab'okuwasa abaana bangi nnyo bembaddemu abawala bangi ate ngejo wabeera ku university abaana baali bangi makyaki zembadde nga nsabira abaana bangi gye bali kakati nga ato ekintwala ku musiraamu tekiriiwo ng'abalokole weebali ate abasoma nakyo kyogere ddala munnange nga n'abasoma weebali okiraba sijja kunyiiga so tekyalimu ekyo nti mubuulire enjiri akole ki Yesu teyakundagaako teyakindaga ekyo siyinza kumuwaayiriza kirungi lwaki nkubuuzizza ekyo we nali nkyatayira mu basawo Abaganda ebyo wabimanyanga kuba nabikugambanga nga waliwo abaagala okunzijanjaba banzija mu buzibu bwe mbagambye bwe ndimu we bamala bampase kanyivudde nkubuuza ekyo nti oba naawe oba oliawo walina ekigendererwa kyo kubanza abasamize bayagala nnyo ate bo bambi okumpasa bo nga balina mbu kye baalinga bandabako kati nange nekinetera okulowooza nti oba naawe ate kyewandabangako ng'onsika onzize mu bulokola abasamize baleme kitwala bo be baŋŋamba nga bwe batyo nti balina kye bandabako kyessaamanya kye baali nga bategeeza naye ngeyo tuvuddeyo nkwebaza okundokola kyekisooka sirina butebwe nyinza kusiima naye kino kyenkoze okuleeta eri ensi ekulabe nze mpulidde yakati ekyo kimmaze banaye omwami ono yeyandokola banaye munsanyukireko kubanze ndi musanyufu mwonna nga bwe mundaba bwe nti essanyu lye nnina bwe baba nga baleese kugamba nti nno lifuuka ennyanja muse n'ensi yonna ennyanja eyo yaneesigala nga ye mugisanze ndi musanyufu nina emirembe nze nalina omugugu ku mutwe ogwe nali netika nga gwanzitawo yagwambutikira nga omuntu gwe batisa ekintu nga tokisobola nga bwentyo bwe ndi naye ssebo wataawolola omutima gwange weebale ssebo bunyiikivu obwo okumpanga ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo ate n'ongumiikiriza paka we nakitegeera weewaawo olunaku lw'essaawa kwerabira lwe lunaku lwe nagaa nti nemereddwa nga ntandise okugoba ebyokugenda mu kyalo negaa nze nkooye nanti n'ebyokugenda ebweru latha ebyokugenda wabweru biganye kati nze ngenda mu kyalo naye sirina transport nasani funirayo sente z'emmotoka ngende noŋŋamba nzirina naye sigenda zikuwa lwaki waŋŋamba bwotyo ng'ate n'emabega yonna sikusabangako buyambi nonnyini ekisooka nga sinnagenda ku nsonga eyo sinze yalokola nze nakola gwange bakubuulira njiri Mukama ye nakwerokolera era nze sirina busobozi bulokola muntu amiina mpozi n'ekintu ekirala ekyokwongerezaako ku nsonga ziri amazima oli wanjawulo ekisooka amanya g'olina nze mu kubikulirwa okwange munyenye nali siriwulirangako naye kasa nategeera nti yeggwe munyenye nobeera n'erinnya ery'amata kati nentegeera nze okubikulirwa okwange nti emunyenye babeera bamalayika kati nemmanya nti gwe oli malayika naye wakyaliwo ebikutte ebikyakubuzaabuzibwa olina okubeera ng'olina obuweereza bw'olimu olina okubeera ng'otumibwa eri abantu so neŋŋamba nti eno emunyenye eno ekyaliko ekigibisse ekigiganya okwaka neŋŋamba emunyenye eno nze nja gyesibako paka Mukama waanaakola ki waanaagamba nti ekiseera kyekyo eyake kitiibwa n'ettendo tukimuddiza amiina mpozi ombuuzizza lwaki nagamba nti ogende mu kyalo nange njagenda mu kyalo nonga transport akutuusa n'osigaza nawo mulina naye sigenda mukuwa naye no nakunyiigira nanyiiga nnyo era namanya nti okitanga yebugaye nti tayina era namanya nti ojja kunyiiga nnyo nanyiiga ekyakinkozesa okubuulira amazima nkitegere nti onyimye bummi nkumye bummi kubanga mu kyalo wali tolina kyogenda kukolayo ekiseera kyomaze mu kibuga kinene ku ssaawa esembayo lw'osalawo okudda mu kyalo mu kyalo omukisa gwo teguli eyo guli eno mu kibuga ogwange ogugwo amiina nkitwala mu linnya lya Yesu kati kitegeera ekyo ng'oŋŋamba nti ogenda mu kyalo nenkubuuza kati mu kyalo ogenda kukolayo ki obulamu bwo mu kyalo nali ngenda kusamira nze
ng'olwo sitaani ampangudde. Kati ebyo byonna nze nga mbimanyi. Jjukira ne mu kyalo natuukayo. Waffe wajja n'ondaba bwefaanana. Bannaye we balina kujja waffe nga wala. Kaakati awo we nategeera nti kati ggwe oli nnamba emu wange. Ne ndaba nti kodda mu kyalo ebigenda okuddirira ogenda kuva mu kumulamwa nga tetukyakwata kola ki tetukyawuliziganya. Ne mu kyalo obulamu bukyuka bano bakugamba kino kola biri ne environment gye wali ogenda okubeeramu. Ne ndaba nga tojja kukola ki tojja kubeerayo ojja kufunirayo mitawaana mirala ate. Ne ŋŋamba asijja ziko wadde nkola ki wadde nzirina. Walaga obumalirivu. Nomaliriza ng'oŋŋambye kati ekiseera kye ekyokulokoka kituuse. Either owanika bakita kuwanika n'osingibwa n'odda mu kyalo oba okwatula obulokozi. Awo si we nafunira obuvumu bannaye nali njagadde okugenda ebweru ekiseera ky'ekintu nga kituuse. Ate naawe walimu mu baŋŋaana nonga tojja kusobola. Niga Nasani tolaba nti nkuwuliriza naye kale tewali kati kukinaasobola kunstopinga. Ne ŋŋenda era bwe nalokoka abooluganda ebintu ebyali biganye nga bisibye Katonda yali tasobola kunsindika mu Buwarabu nga sisoose kulokoka kubanga yali amaze okiraba nti singa ŋŋendayo nga sirokose nali sobola kudda ate era nga ndi mulamu. So obaoliawo y'ensonga lwaki nali nagenda nga maze kulokoka nga mmanyi ekyokukola njiga okwerwanako mu bisomooza byonna bye nayitamu nsobole okubiwangula nkomewo. Kituufu nakugaana okugenda ebweru paka nga mmaze okutegeera nti okoze eki tindokose kubanga nze namanya nti ebweru eyo si nnyangu. Nze mbaddeyo ebweru mu nsi nnyingi nenzimanya ne mu nsi ze wali oyagala okugendamu ez'Abawarabu n'ez'Abazungu wali oyagala okugendayo naye nga ndaba waliwo ebikusibye. Ne ŋŋamba bw'onoogenda nga tosumuluddwa era togenda kufunirayo mukisa nga kye nali njagala osooka osumululwe. Awo ebintu ebijja kutambula mangu ku speed nga n'ebisigadde bijja kwekola byokka olw' experience nze gye mbadde nayo. Nze bwe mba ntambula ebweru sibiforcinga byekola byokka kubanga mbeera ne mission gye ŋŋendeddeko era ekiseera bwe kituuka ekyokudda n'enkola ki n'enkomawo. Naye gwe wali mu struggle ng'ostrugglinga. Jjukira ne ssente omusumba omu yeeyita omusumba yali azibuzaabuzizza mu kintu erugala akugamba nti agenda kufunira passport bale musumba gwe naye totudde ate nno wanyiiza mu kaseera ako n'abawala gwe musumba mbyogedde ebyamabi wanyiiza mu kaseera ako okupanga ebintu ebyo ebyokugenda ebweru nga tombuulidde ofuna passport nenkubuuza passport weetaaga ate kufuna muntu mulala akugikufunira gwe tosobola kwetuukirayo naye nenkusonyiwa kubanga wali oyagala ndowooza kugendako nawe kulinnya ku nnyonyi naye anti batugaana okwogera tubakubeko surprise nga tutuuseeyo naye wamala n'obimanya ebyamukama kale nali nnonya ssente naawe wamaliriza osonze nga ziganya okuwera naye neebaza mukama nti wamaliriza n'olinnya ku nnyonyi ekyo nekikutuka nakutula kikoligaani yali amanyize muwala wa Nuuwa nti nyinza okulinnya ennyonyi kati nga nali maye ennyonyi olina kubanga omanyi nnyo oluzungu nga bwe ntyo nze bwe nkitwala ninyo oluzungu lwe nina lunamala okunsobozesa okulinnya ennyonyi nze saakikiriza ebya mukama ng'ali naawe teweetaaga luzungu lungi olwolutini lweba olina luba lumala ate kasita obeera ng'osomyeko e Uganda tobeera nga ate atasomyeko so ebyo mukama byakola kati awo oli ku ntandikwa butandikwa kati nze mba nemanya ebyange byaweddeyo mukama akyakukola obulungi bw'otannalaba Katonda wange nina amawulire amalungi brother Nasani mukama ngaseeko abantu amiina okuva ebweru w'amawanga nali gwe gwensanyukira gwe agendako eyo n'onkubira ate naawe olwawo ogenda kati nga nninda maama oba oliddayo ddi ogenda oddemu onkubire ku ssimu nga siraba mba ndi wano nze gwolaba essimu yange kati noonya sekwitale naye olw'okuba we bakuba baba baagala nze era ndowooza nja kumaliriza nfunye wakutayipinga yekka ow'eddoboozi nsigale nga mbikola Katonda ngaseeko abantu akuva mu nsi zonna waliwo ensi gye batowiranga ogenda okuwira nga oli akugamba nti gyali naye ensi bugye nti egyeri nze gyendi kakati bwobanga ogambye nti Katonda akyankozesa ebinene oba akyangattako ebisinga ku bino byendaba kati bigenda kunitira ate kweraliikirira bweraliikiriza kuba nze bino mbadde manyi bimmala teweeraliikirira Katonda tasobola kukuwa kyotasobola
era amanya amaanyi go n'obusobozi bwo. naye okungatako abantu abo bonna nga nsitulidde mu kitiibwa ky'amaanyi nga nali neegomba abantu ababeera ebweru okunkubira essimu nze naye nno okunkubira bukubizi kati bo tebakoma kunkubira n'okumpa bampa. Amiina. kitegeera kati nze bwina kunywa mata. Bwebwe obulungi era kasita weesiga Mukama n'omuweereza naye akuwa. Amiina. So brother Nasani wembadde naawe akaseera kompadde mbadde musanyufu nnyo. Mpulidde nga mutima gwange nkiwulira. Weebale kungulira Bayibuli. Amiina. Bayibuli eno bannaye gye mulaba ne baya bbeeyi era abantu batambulako ogenda owulira ng'olyaga nsonda Bayibuli bannaye awe 2-3 eri ku mitwalo 5 oba mu kakaaga oba mu 10 bwetyo. Omwami ono bwe yandokola nanga kati koolokose olina okuyiga okulwana. Togenda sobola kulwana nga tolina Bayibuli. Ebyokulwanyisa biri mu Bayibuli mba ndi awo nga muga kati nze atamanyi bwe bayimira nga bazigula n'okuziramuza ye Bayibuli enfuna ennamunze mbyawule ntya nti sirika mbulira wooli nga yevuga nga agenda gyeri oba yevuga oba bamuvuga oba yatambula atya naye yatuuka wali Bayibuli eno n'alondayo eno n'agimpa ate n'atakoma okwo n'andawunloadingira ne Bayibuli endala y'okusimu nti just in case eno njerabidde essimu sobola ate kubanga nayo njirese emabega. So brother Nasani onkoze obulungi obutagambika. Bwe mba nsaba Katonda musaba akumpeere ky'osinga okwagala kuba kati ye yakimanyi. Amiina. Nga mu ekyo mulimu obulamu okaddiwenga abaatusooka mu Bayibuli bensomako. Amiina. Kusanyuse n'ezzaddeyo lyonna. Amiina. Kugira nkusabira buli kintu kirungi nga bw'omanyi. Bambi nkwagala nnyo. Weebale kunsabira. Era ku mbaga yo nsaba onzikirize n'abantu abanabakiwulidde abagenda okunsanyukirako bonna bambi nzije nabo wadde oliba oyisenze b'oliba ondabye nabo baleke batuuke. Amiina. Ekyembaga kyo kisabire eddala. Ogenda gikutukako. Amiina. Tusabire eddala nakyo kibeere nga kiggwa. Ate tugende mu bulamu obulala. Kubanga Mukama mugamba nze buli muntu eyali ansanyusiza nange nsaba omunsanyusize. Amiina. So brother Nasani nina ekibuuzo nga nkusiibula. Mu mirimu egigyo gw'okola mulimu ki? Oli mubuulizi wa njiri gwe mulimu ogwo Katonda gwe yakuwa. Era abaffe bwe guba gwegwo. Tobaako mirimu mirala gy'olina kukola nga tasoose kulungamya mujjo kiba kitya kitangazeemu ku bantu beetaaga okumanya obuweereza bwo bw'oli eri Mukama. Obuweereza obwange era osabira mu kyaki kiggwa. Essaawa eno mbeera Kawanda Kirinnya Bigo. Kati sikyasobola kugenda eri gye nasabiranga mu Watoto. Kati ne tuggulawo obuweereza mu kitundu obwa Love and Care Gift Ministries International Kawanda Kirinnya Bigo. Love and Care. Kati eyo gye mpeerereza. Gwe musumba? Sinze musumba. Nze natandika nga ndi Asha. Nempeereza mu buweereza bw'aba Asha. Nembeera nga nze General Secretary wa church. Nembeera kati ndi ku kifo ky'abavubuka akulembera abavubuka mu buweereza obwo bwa Love and Care Gift Ministries. Kulembera abavubuka eyo sayidi. Nze mbakulembera. Sebo ng'oli w'amaanyi. Ekitiibwa n'ettendo Mukama tukimuddize. Amiina. Congratulations. Eyo Mukama by'akola yatuwa ebitiibwa ebyo byonna biva eri Mukama. Kati omusumba wo y'ani? Omusumba wange bamuyita Reverend Pastor Gatete Papa. Gatete Reverend Pastor Gatete Papa. Kakati obuweereza bwentyo bwe mbutambuza mbuulira enjiri naye sigenda nti oba buli omu gwensanga mubuulire. Gwe tokola ekyo. Nze si bwentyo bwe nkola. Wabula nze njagala nnyo okulaba nga mu bikolwa byange n'enneeyisa yange ebuulira ki? Enjiri. Kati oli bwansemberera okumpi oli bwe tubeera nga tunyumya ne mmanya obulamu bwe engeri gy'atambuzaamu nze nange awo wentandika ne mugamba nno kino kyokola kyandibadde kitambula bwe kiti. Wano weetaaga okusaba, wano twetaaga okutambula bwe tuti nga oli mmaze omutegeera obulamu bwe bantu bembeeramu kubanga sibeera mu buweereza full time nti wiiki yonna ngimalamu ndi ku kyaki. Nze ndi musomesa professional lecturer. Nsomesa ku university gye namalira degree yange eyasooka e Makerere University ku department ya zoology n'ebitiibwa bingi and fisheries science. Nsomesa abaana aba undergraduate n'ensomesa aba masters n'enkola ne research.
nensomesa ne ku Fisheries Training Institute Entebbe. Ebyo byonna bibyo. Nensomesa ne Kyambogo aba engineers. Mba mechanical engineers mbasomesa ebintu by'environment. Sebo ng'oli munene. Mukama byakola kasita obeera ng'oli mwesigwa gyali. Nze bye bitiibwa byonna mbadde sibimanyi kati nze wentudde wano ndi mu interviewinga muntu munene bw'atyo oli lecturer. Nali basanze wanze. Kama alabika acyangattako abantu bangi abanene kati nzaani bannaye atasoma ate okuyitavuinga omuntu eyasoma bw'atyo. Ebya Mukama tebibeerako kusoma. Ne bw'oba tosomye Mukama akyusa obulamu bwo n'obeera n'abaasoma. Kitiibwa ky'amaanyi. N'akutuuza n'abalangira. Ekigambo ekyo kitugamba nti akujja mu nfuufu. N'akutuuza n'abalangira. Nkyerabiddeko ekyo kati. Kyennyini kyendi kati wano. Kyennyini kyendi kati. Ate ng'akyakutambuza. Amiina. Okyali ekyaba kyandaguddeko nga bangi ye. Akyakutambuza ojja kusisinkana abantu bangi ab'amaanyi. Kati wenna asanga boogera oluzungu lukanyina kukola nti. Era Mukama tajja kulemerera kukola ki. Ajja kumpaako oluba n'asobola okutegeera. Ajja kuwaako oluba n'asobola okutegeera era bw'onoolwesibako n'alaba ng'oluyaayaanira. Omwoyo omutukuvu waali obituukiriza byonna. Oba twogeremu ku luzungu. Tewali buzibu. Deka. Oletera abantu kunsekeera. Omwoyo omutukuvu ye nannyini nnimi. Tujja kwogera oluzungu nga mmaze kakasa nti omuntu gwendi naye tamanyi lulimi lwange mundeke. Si kati. So neyayiza nnyo brother Nasani. Era webale nnyo omukisa gw'ompadde n'obudde kuba kituufu ddala bambi oba busy. Ng'osibula abantu ba Mukama. Mbadde nsaba obeeko ekyawandiikibwa ky'otulekera ate n'oluvannyuma obeeko ekirowoozo ky'otuwa nga ggwe akulembera abavubuka mu ministry mwoli. Abooluganda mbeebaziza akaseera ke mutuwadde okutulaba n'okutuwuliriza ku mukutu guno ogwa Munyeenye yaka. Ebigambo bye nnyinza okulekera abaweereza kiri twetaaga Mukama mu kaseera kano ke tulimu sizoni eno gye tulimu ensi eneetera okukomerera. Kituufu ekyo. Naye ebyokusomooza bingi ebyawandiikibwa bingi bigenda kutuukirira naye abo bonna abanaasigala nga bayimiridde mu Mukama be bagenda okukola ki? Okuwangula. Ensi gye tulimu erimu ebisoomooza erimu obulumi n'obuweereza bugenda kuba si bwangu bugenda kaluba naye tusigale nga tukola ki? Nga tuyimiridde mu Kristo Yesu agenda tuwanguza. Kyekyo kye nnyinza obbalekera nga abatuwuliriza Mukama ngate batulaba. Kakati ekirala tonnaba kuwa kalowoozo bavubuka kuba kati omulembe gwe tulimu gwa bavubuka kwagala kufuna oba oli awo bibatakoleredde baagala kufuna bufunyi nga tebakoze. Kiki oyinza otugambayo okulaba bavubuka bannaffe abalina endowooza bwetyo eyeyagaliza okufuna obufunyi nga te baagala okufuna tebamaze bikolerera tuyinza kusalira amagezi tutya wamu okuyamba ku bavubuka abalina endowooza bwetyo? Weewaawo abavubuka bw'ogeraageranya ku sayizi y'obungi bw'abantu mu nsi yonna abavubuka be basinga obungi. Ekyo kituufu. So competition nnene nnyo eri wakati w'abavubuka ate ne babaagala biki? Bingi. Ate ne sitaani. Byonna baagala bibeere byabwe. Ne sitaani nabo abanoonya bayagala okukozesa kubanga bakyali b'amaanyi. Nga bavubuka. Batunuulidde. So ekiseera kino kye tulimu abavubuka mbasaba bagumiikirize babeere n'obugumiikiriza. Ekintu ky'ofunye nga totuuyanidde era manya kigenda kuggwaawo mangu nga mu ngeri gye wakikola ki? Gye wakifunamu. Tebiba bya buwangaazi. Weetaaga buli kintu ky'oba ogenda okukola ng'omuvubuka obeere ng'osimba emirandira kigende kikule kiveeyo kirabe. Ekyo ojja kinyumirwa nnyo ojja kyenyumirizaamu. Oyigeno kikuuma. Otuuke mu kuseera oli ey'okukungula ng'omanyi kye wayitamu n'obukuumi bujja kubeerawo. Naye bino ebyokupapira kizze byaddiirwa ebyo byonooneka mangu tebibeera na value. Yensonga lwaki bwe basikira ebintu ate era banoonyeza awaagula. Kyekyo. Brother Nasani nsuubizaayo ekintu kimu lujjudde lw'ensaba tulaba kati nti bwe nnaakusaba obudde omulundi omulala oliddamu nompa. Era bw'onontegeeza mu budde nange nja kwetegeka
kubanga era wano tuli mu kubuulira tuli mu kuweereza Mukama. Amina nnyo. Siyinza kutenguwa kuweereza Mukama. Mukama bwe nalinga mubuuza bwe yali andaga butya bwe ngenda okukola obuweereza bwe yandaga nti oluzungu lwange gw'oluyina era nze seetaganya n'okumala obudde nga nduyiga kyeka obudde bw'odduyiga nnyinza obutaba nabwo. Nandaga nti bwe nali njogera mu lulimi luno lwe yantonderamu ate gwe wali ovuunulira abatamanyi bye njogera kati ekisebo kyogera kikobo kisinga ekiseera kituuka ne batusindika eyo gy'olabye naawe gye naatuuka oba oliawo nga bo tebawulira bye njogera. Onaasobola okugenda osobola okuyamba ku bantu abo yandaga ggwe. Abooluganda mu Yesu Mukama bwe nali njogera mu buweereza bwe tulimu kati bwe natuuka nga wali nti weetaagisa okuvuunulwa Mukama yandaga Brother Nasani Mukama omulimu ngukoze namugamba yakimanyi nga gwe ovuunulira abantu oluzungu lwange ssebo gw'oluyina. Siyinza kutenguwa Mukama. Okay. Kyanaagamba nti mugende eno kyenja okukola. Onaereka emirimu gyo gyonna gyoyogedde emingi gityo. Ate Mukama waliwo ekimusinga emirimu tegimusinga. Mbadde nsaba ogambe ennamba y'essimu era abantu obasibule. Ennamba yange ey'essimu obabuye ne lwaki ogibawa akuba alina kuba nga yeetaaga ki kuva gy'oli. Akuba yonna ku nnamba eno gye ŋŋenda obbawa 0777 87 58 14 okuba nga tugenda kwogera ku Mukama waffe Yesu Kristo kusaba na kusiiba kubeera nga tubeera wamu. Essaawa eno ye nnamba eyo gye nnina. Okay, eri ku WhatsApp? Teriiko ku WhatsApp. Bwe naaba nfunye ya WhatsApp era tuligibawa abali abagyetaaga. WhatsApp ekubeera tolina budde bwayo babbize kituufu. WhatsApp oluusi mba sirina budde ate nga saagala kulumya abantu. Oli ayinza okuba ayagala okwogera naawe n'akusindikira message n'otasobola kumuddamu n'abeera ng'ayisibwa bubi n'agamba nti abantu bano beewulira. Nange kati kyatandise okubaawe wange bangi bambi ate ye wakusindikidde olumu ye waaba afunidde obudde abalowooza naawe era bambi obulina. Kati nga tusembayo Mukama tumwebaze olw'okusobola okukulisa abatemu bawagwamu abaali baagala okujja mu bulamu bw'ensi bino bambi bakulike. Amiina. Bakuyisa bubi. Mukama yantaasa. Mukama yakutaasa. Ekitiibwa n'entendo tukimuddiza. Brother Nasani tusabireko ku bantu nga twetegekera omwezi Mukama yandaze nga buli mwezi tubeke ekintu kyetukwatira awamu buli anaaba akiwulidde tugenda tandika okusiiba mu March. Buli mwezi tujja banga ekintu kyetusiibira naye ku luno twagala kutandikira kusiiba nga tusiibira obumu. Obusosoze bungi nnyo mu mawanga mu nnimi ne mu langi. Kati tugenda tutandikira ku ekyo kuba kyekigenda oviirako era ensi okusaanawo kati bwe kivaawo kiviirako ensi okusigala ng'eri wamu. Buli anaaba akiwulidde tusaba mutambule naffe osobola okusiiba mu ngeri yonna gwe gy'owulire n'akusobozesa okusigala ng'olina emirembe gyo naye ffe tugenda kusiibanga nga bwe kisoboka bwe kyetaagisa. Tetusiba busiibi mbu tukireka tugenda kugulayo pads ne knickers. Buli mwezi tujja bangayo kye tugula oba ku lw'abalwadde oba ku basibe mu kkomera oba ku bamulekwa oba abakadde oba balina obulemu ku mibiri gyabwe nga mwogwo mwezi tusiibira ekyo ekintu ate era ne tubaako obuweereza bwe tukiteekamu okugabira abantu abali mu bwetaavu. Kati guno mwezi tugenda batugula pads ne knickers. Tuwa omwana pad ezimumazaako ng'emyezi 2 oba 3 ne knickers zalina okukozesa mu nsonga za periods ne knickers zikozesebwa nga tetoli mu ki because zirina banga za njawulo. Kati tugenda batuwa abaana b'amasomero naddala abali deep in the village n'abakyala bali mu byalo ennyo batawuliranga nako na padi nti mu nsi zajja mweziri ng'ewaabwe tebazitunda nayo. Ebigoye nze nakikozesaako ababimanyi mubimanyi bituyisa bubi abakyala naddala aba batalina pads byokya ate bagamba mbu batayagala kikooche yisaako tuzi kiweweere ate ne kikuwunyisa buwunyisa. So omukyala oba omwami akwatiddwa akamanyi kye kitegeeza nti omukyala alina okuba n'ebisabika ebimuleetera okuba nga teyeeraliikira nga atuuse mu nnaku ezo ezisinga otumalako emirembe. Tugenda nkusonda buli omu ky'osobola tukoleze obungi bw'ekyo kye tunatusobodde tutambule tusalewo nti baka tugenda Masaka ewaffe gyenva oba tukwata Mityana Road oba Wakiso oba Mukono kye tunaba tuwulidde nga Mukama gy'atugambye okulaga tubigabe aye tulinde omwezi omulala kye tugenda nakyo mu mbeera eyo. So tubebaziza nnyo mwebale kwagala Katonda tusaba tutambulire wamu mu buweereza bwa Mukama temukoowa
Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu ate buli muntu kikakatako okubuulira enjiri nga omwami ono bulaza yange bwe yakola bwe yambulira enjiri teyakikomya bukomya buli gw'omala okulokola fuba okulaba nti at least omugwirayo Bible asobole okuba ng'omulekedde ddala ng'omuwadde full package. Mukama abawe nnyo omukisa. Katusabeko Brother Nasani tulekereyo kusaala ng'otusiibula. Taata omulungi Katonda ali mu ggulu, tukwebaza olw'akaseera kano k'otuwadde ng'abooluganda okwogera ku bulungi bwo, okwogera ku maanyi go kabaka bakabaka. Kituufu oli w'amaanyi, oli wa buyinza era oli wa kitiibwa. Kabaka bakabaka twagala okusinza ne tugamba nti osaanidde ku Namulondo oyo Katonda wange. Kabaka bakabaka nga tugenda okuva mu kifo kino tusaba omwoyo w'omutukuvu atulungamye era atukulembere mu byonna bye tugenda okuba nga tukola mu wiiki eno Katonda ow'ekisa ekingi. N'abo bonna Katonda wange abatuulaba abatuwulira Katonda wange taata tubasabira omukisa mu wiiki eno Katonda wange yetutandise mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulungi. Taata abakoowoola bonna tusaba obaanukule Katonda ow'ekisa ekingi. Abalwadde tubasabira okuwona mu linnya lya Yesu Kristo Katonda ow'ekisa ekingi. Kabaka bakabaka abalina obwetaavu Katonda wange omulabe bayigganya Katonda wange bagabirire era abasibe obate mu linnya lya Yesu Katonda ow'ekisa ekingi. Kabaka bakabaka taata tukwebaza nga tusaba nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo. Onunule abali mu buwambe Yesu. Amiina. Isa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okubawo kwa Katonda n'okusokya omutukuvu kubeere ffenna n'eri abooluganda mwonna emirembe ekitagwa. Amiina.